on ITV. Osomesaawo atandise ate okubaako ne byasomesa era nsaba mubeere nga musembeza obutebe mu kompawundi zammwe mugira mutuuliza paka eyo gye tunaaba tusazeewo okukooyera naye nga temuvaako katukomewo tubeere nga ate tutandikira awo akayimba akali mu background oba kengenda okuteerako ka munnaffe His Excellency Bobi Wine abasinga bamanyi nga Robert Sentamu Kyagulanyi okulonda kubeere kwa ddembe gwe mukwano gwaffe atuuliriza akawungezi kaakano ky'omanya nti okuwumula si kutuuka tukyatambula ne pulogulaamu yaffe amanya omukulembezeewo naye leero essira tulitadde ku mivuyo egifumbekedde mu kulonda kwa Uganda. Lwaki tugiyita Uganda nti yetutwala gwe nno atuwuliriza bwe boogera ku mivuyo oba vulugu kitegeeza nti gikolebwa bantu osobola olwekyo twagala kutunulira gwe muganda waffe mukwano gwaffe omuwuliza wa rediyo eno n'oyo ateekako data n'obeera ng'otulaba ku YouTube ne Facebook twagala okukubabulizaako nti okulonda kwa Uganda kujjuddemu emivuyo naye ng'emivuyo egisinga gitandikirako ffe abantu b'owansi. Olwaleero twagala tupime omulonzi paka waggulu eri akakiiko k'ebyokulonda naye nga mu ngeri ya mu mbeera eyo nyini tugenda kuba tutunulira emivuyo egifumbekedde mu kulonda. Leero tujja kukkirizaayo abakubi b'amasimu nga basatu mu maaso kaabo nga tunaatera okuwumbawumba nga mumaze okutunulira bulungi nnyo embeera eno ogobera naffe ekikulembedde mu byonna ekireeta vulugu mu kulonda si kirala ye social media oba gino emikutu gye mukwanira wala mwe muli Facebook, WhatsApp, Twitter n'egiringa egyo. Abo nno bakola batya? Abavubuka bali ku mikutu egyo ate nga bateekebwamu ssente bo nno kye bakola bagattagatta ebintu mu ngeri ya chemistry ne babeera nga bavaayo n'ebifaananyi. Abamu mutera okutunula ebifaananyi ndooza n'eddembe liri Uganda wokka tebakoma ku mukulembeze owe wansi wabula n'omukulembeze owe waggulu bamukola kye baagala. Waliwo we nalabako ku social media emu nga President Museveni bamwambazza buswa ali bute ate ngera bakulaga nti alina kyasitudde. Ekyo kitegeeza ki? Nti abavubuka balina obudde bungi wabula nze njagala okulabula abantu abakozesa nnyo social media platforms nti ebiseera ebisinga abantu bemukolera ebintu bino bebasinga okufunamu naye nga mmwe ababikola temufunamu nnyo kubanga bo bali basigala bakola linnya bakola ssente naye ng'eyo y'emu ku nsonga ezireese obuvulugu mu byobufuzi oba mu byokulonda kwa Uganda kubanga bw'otunuulira omuntu ng'omukozeeko effitina bw'etyo tokakasa oba naawe tosuubira nange sisuubira nti ayinza okubeera omusanyufu. Ebimu nno biviirako abantu amannya gaabwe okusiigibwa ebitosi oba ebisooto n'olaba nga bagamba nti oyo gumulaba yali gundi tabalimba kati onazze mulala. Ekyokulabirako oyinza okutunuulira erinnya ly'omuntu kankuba ekyokulabirako nga Bobi Wine oli n'akugamba ku mukutu kwennyini n'akugamba nti oyo gwe tuli naye ye Robert Kyagulanyi Sentamu naye Bobi Wine ye akyali mu studio alikodinga nnyimba. N'olwekyo mwegendereze temulonda Kyagulanyi Sentamu tukume Bobi Wine waffe agera kujja oluddako awo. So ebyo byonna bisangibwa ku social media awo wokka tewamala naye ne boogenda mu ntunuliro endala leero bw'otunulira waliwo ebitundu ebireese abayimbi abawerako mwana wattu naye bakazanyirizi nga bwe tugendako e Kayunga oba bayitawo ono omwami Sekitoleko wa ekitundu kyabadde atwala mu Parliament leero Nakifuma leero kireese Patrick Mujuuka. Abantu bakugamba nti oyo azze si ye Patrick Mujuuka nti ye
naye ate oli omutuufu ye Patrick era n'asigala ng'abuzaabuza n'akola ebintu ebiringa ebyo asobole okujja abalonzi ku mulamwa. Ate naye bikolebwa bannyo abo abeesimbyewo ne bateeka akasente mu bavubuka abatalina byakukola bangalobonani obusente obutonotono mwana wattu ne babeera nga bonoona amannya g'abeesimbyewo. Bwe tuva ku nsonga eya social media tutunula ensonga y'ebyafaayo giyite a history about a particular candidate. Ebyo byafaayo eri oyo azze okunoonya akalulu. Mwana wattu abantu batwala obudde ne batandika okunoonyereza ku muntu ono kye yali nga tanaba kulowooza ku kino kyali kati. Ekyokulabirako ababeera ku social media era waliwo ekifaananyi ekyafulumizibwa ennaku zino nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oli amukubye mu kafaananyi ng'ali mu kunywa njaga. Amakulu azzeeyo ekifaananyi eri omuntu atamukkiririzaamu nti nno ono si ye mutuufu olaba akyawagira enjaga agenda kukulembera ggwanga ki. Mujjukira His Excellency Bobi Wine nga yakajja akyanka ennyo yeeyita president wa ghetto era ne yeeyita the president of the Republic of Uganda, ekitegeeza nti nno president waabo abanywi b'enjaga. No, ebyo nno bw'obigattagatta ogenda okutunulira nga byebimu ku bintu ebisobola okukosa omuntu azze okwesimbawo. Mwana wattu abamu babeera balina bye baakola nga bakyali bantu ba wansi, bantu abatali battutumu. Ekyokulabirako mujjukira mu kalulu kaali ka 2006 bwe baasibira Dr. Kanokiiza Besigye Kifeefe. Omwana bwe yavaayo n'agamba nti yamukwata oba byaliwo oba tebyaliwo, naye era ku nkomerero yabyo twalabanga omusango bagusalidde amagezi ne gubulaabula mpola mpola, era musajja wattu ekyo kyamukosa mu kalulu. Ndowooza tugoberera bulungi. Ebintu ebyo bikulu nnyo, so nga ate kyandibadde kikolebwa mu bino kyandibadde kutunulira muntu ono azze kaakano. Ekyokulabirako bwe tukomawo wano ebuyuko wennyini nnyini abo tunulira omukyala Dana Mutasingwa akoseddwa nnyo ensonga y'okuba nti ayitibwa muwala wa Kalangwa, naye ng'ate abasinga tuyinza kumanya Kalangwa bwafaanana, abasinga tuyinza kumanya kubanga ekyokulabirako bw'otunulira Kalangwa oyo omwami gwe boogerako ow'Ekayunga ne Charles Mutasingwa enjawulo y'amaanyi. Ye bannaffe gwe sooka weebuuze bw'obanga ogamba Dana muwala wa Kalangwa, ekyo tunula bintu byakulabirako nti ebyafaayo by'abantu nabyo bikola kinene nnyo okuleeta emitawaana mu kalulu. Bw'oba ogamba nti n'abamuwala we abaffe musajja kyoyo asobola okugaba omwana n'agaba n'omukazi, agabye omwana ate agabye ne mama w'omwana, simanya munfuna bulungi abatuwuliriza. So kubanga ogenda ewa Mutasingwa natulaffe abali mu nsonga z'okunoonyereza kuba ebyo bitukakatako okunoonyereza paka wansi w'ekitanda okutegera ddala ekituufu kyekiriwa. Ogenda okutuukayo nga mukyala Grace mukyala Mutasingwa Charles ye mama Diana Mutasingwa Kajenyi ng'ate mwana wattu ye mama w'omwana, ate nga bagamba nti omwana mwana wa Kalangwa, kitegeeza nti nno yamugabirako ne maama we bagende ewa Mutasingwa. Ebyo byonna byonna tubijjayo kulaga nti nno abantu abamu basasulwa okubaako ne bye bakola. Mwana wattu n'ebyo bireetera abeesimbyewo obukyayi, n'akyawa n'agamba nti okay bwe babanga bati bampita nange kaŋŋende bwe nti. So ebigambo ebyo tubinokolayo kulaba nga tutegeeza abalonzi kino kiri ku mulonzi. Ekyokusatu, abantu bano mwana wattu abasinga okwetaaga mu kwonoona akalulu tebaba balonzi. Ekyo nkirinako obukakafu. Abavubuka abeefumbekedde ku social media tebalina nandaga muntu zironda, naye ate be bamu bagenda okuwaga abeesimbyewo okukola ebikyamu. Mbalina lunywe nga nze atambuza ensonga z'amawulire, mbalina lunywe nga nze atambuza ensonga z'amawulire n'akola pulogulaamu eno eriko okunoonyereza okungi. Abavubuka we bali bangi nga tebalina ndaga muntu, abamu tebalina kuweza myaka gironda, naye bakozesa omukisa guno okulabika nga baleetawo embeera. This is ITV Uganda.